بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله واصحابه وسلم. amatendo gonnaga Allah subhanahu wa ta'ala oyo nanyini matendo aga waggulu yekka atendebwa n'amatendo ag'obujjuvu. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala oyo akyatuwadde obulamu ku lw'ensonga z'amanyi, oba naffe tusobole okubeera nga twongereza ku birungi Allah subhanahu wa ta'ala byatuwadde. Mu byo mulimu okubeera nga tumusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'ayagala. Olwaleero biidhnillahi azza wa jalla badde nsaba tugende mu maaso n'ebyonoona la ilaha illa Allah. Mulundi ogwaggwa biidhnillahi azza wa jalla twayogera ku kisookera ddala mu bintu ebijjawo la ilaha illa Allah, ala wa hiya arridda. Tugenda kusoma ku byonoona la ilaha illa Allah, ebijjawo la ilaha illa Allah. Arridda ye muntu okubeera nti abadde mu busiraamu n'abuvaamu. Ekyo kasagamba nti sikyali musiraamu, shahada ye ng'ekola ki? Ng'esazibwamu. Kasagamba nti sikyali musiraamu, shahada ye ng'esazibwamu. Bwadda n'atola shahada empya, masha Allah, tumwaniriza. Eyo ye lesson gye twasomako last time. Kati olwaleero tugenda kukwata ku shiriki. Ekyokubiri ku bijjawo shahada, ebijjawo la ilaha illa Allah, nawaqidi la ilaha illa Allah, ebijjawo la ilaha illa Allah, ebijjawo obusiraamu. Kubanga tosobola kubeera musiraamu nga tolina la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah twamulabako emabega ne tugamba nti la ilaha illa Allah kirina obukwakkulizo, kirina empagi, kirina n'ebikyonoona, kirina n'ebirungi byakyo. Kitegerekeka. Twayogera ku birungi bya la ilaha illa Allah, ne twogera ku mpagi za la ilaha illa Allah, ne twogera ku shuruutu za la ilaha illa Allah. Kati tuli ku ekijjirawo ddala la ilaha illa Allah n'obeera nga tokyakola ki? Nga tokyali musiraamu. Ala wa huwa shirik. Shirik, omuntu bw'akola shirik. Shiriki kigambo kya Luwarabu, kwe kufunayo ekintu kyonna oba kitegeeza okugatta ekintu ku kintu. Shirk kitegeeza okugatta ekintu ku kintu. Singa mukola kampani nga kampani eyitibwa sharika, kampani eyitibwa sharika. Kati singa tukola kampani era tafawuzani, tugamba ti ashirakana, twegasse. Okoze ki? Twegasse okukola ebyobusuubuzi oba ebyobulimi oba ne tukoze ki? Twegasse tukolere ki? Wamu. Kibayita shiriki. Kati omuntu okukola shiriki oba okukola shiriki ku Allah subhanahu wa ta'ala kirimu emiteeko esatu. Omuteeko ogusooka kwe kukwata ekintu kyonna n'okiddira. Kati mulaba ekitabo kino? Nkiraba? Kati singa nkola bwe nti mba mbyenkanyankanyizza. Kiraba? Byenkanyenkanye.
okitegeera kati bw'obyenkanankana kiba kitegeeza nti mbigasse kati biriki wamu mbyekanyakanyiza kati omuntu okukola shiriki kwe kukwata ekintu kyonna mu bintu byonna Allah subhanahu wa ta'ala bye yatonda n'akyenkanyakanya ne Allah subhanahu wa ta'ala epati esooka kitegerekese omuntu okukwata ekintu kyonna n'okyenkanyakanya ne Allah subhanahu wa ta'ala mu ngeri ki either mu buyinza n'okiwa power ezenkanakana nezali neza Allah subhanahu wa ta'ala oba mu kusabibwa n'osaba ekintu nga ekintu ekyo kyokisaba kiri mukhtassu billahi azza wa jalla nga kyokisaba kyeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala omuteeko gusooka oba paati esooka ku shiriki kati paati 2 kwe kuddira ekintu n'oddira ezimu ku pawa za Allah subhanahu wa ta'ala nozikola ki nozikiwa kyokulabirako singa omuntu afuna akati ne bakugamba nti akati kano kayina emikisa bw'okakozesa ng'ogenda okutunda by'otunda bijja kubaamu ki kati akati kano kawadde pawa ezimu ku pawa za Allah subhanahu wa ta'ala ezeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala lwaki teryagaba mukisa okujja kwani Allah tabaraka wa ta'ala kati omukisa kyeki baraka luwarabu luganda gwe mukisa kyeki omukisa kwe kubeera nti ebintu byo bitambula bulungi katugambe nti oyina omudaala mu katale n'oleeta ensawo y'ebinyeebwa n'ogitunda neggwawo n'otunda n'eyokubiri n'onyuka nga bwotyo bw'okola ebintu byo bikola bitambula bulungi kati omukisa gusobola okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala agukuteeredde mu maali oba agukuteeredde mu baana abaana bo bonna nga bantu balungi bakuwulira gamba bakuwa ekitiibwa nga taata waabwe ne bw'oba bayita nga olina abaana 30 ndi abange enkya mbadde mbeetaaga bonna ne bawulira ne bakola ki ne bajja bimaana nti abaana abo Allah yabakuteeramu ki Allah yabakuteeramu omukisa osobola okubeera nga ngoye osobola okubeera nga oli mulimi n'olima ewuwonga ebintu bibala nnyo ate nga ewabala tibikola ki bimaana nti Allah subhanahu wa ta'ala yakuteeramu ki omukisa kati Allah subhanahu wa ta'ala ekintu kyaba kuteereddemu omukisa yekka Allah tabaraka wa ta'ala yagaba omukisa kati goboddira akati n'ogamba nti akati kano kayina ki bw'onookakozesa ojja kufuna emikisa mu maali yo kiba kitegeeza nti oddidde ebintu ebyeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala n'oyikwasa akati ekyokusatu kwe okuddira ezimu ku pawa za Allah subhanahu wa ta'ala n'ozikwasa ate ekintu kyonna ezimu duli oddidde ekintu kino n'obyenkanyakanya egundi esooka n'obyenkanyakanya ne Allah subhanahu wa ta'ala pawa biki ng'okisinza byonna nga bwe wabisinziza Allah subhanahu wa ta'ala nga nakino bw'okikola ki bimaana nti egundi esooka kategori esooka eyokubiri kwekukwatako pawa ezimu ekyokusatu kwe kubeera nga oddira powers zonna eza Allah subhanahu wa ta'ala n'oziwa ekintu ki
ekintu ekirala ekyo kibayita shiriki ekyo kibayita ki okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala kati singa omuntu addira ekitonde kyonna masala obukuumi singa omuntu addira akatanga n'agenda ku nsiko n'anogayo akatanga n'akaleeta mu mulyango mbukatangira ki kati abaddidde akatanga kano n'akakwasa obuyinza nti kekayina obuyinza obw'okukuuma kitegerekeka kati ekyo kibayita shiriki okugatta kwa Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ki ekirala kati shiriki nga shiriki alimu emiteeko ebiri shiriki omunene oyo nga bw'oba omukoze oviira dda mu busiraamu completely obwokubiri shiriki omutono Allah subhanahu wa ta'ala yagamba inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kusonyiwa an yushraka bihi kubeera ng'agattibwako ng'omugattako ng'agattibwako ekintu ekirala kyonna wayaghfiru inna allaha la yaghfiru Allah mazima ddala Allah tagenda kusonyiwa muntu yenna amugattako kintu kyonna wayaghfiru ma duna dhalika era agenda kubeera nga asonyiwa Allah subhanahu wa ta'ala ma duna dhalika omuntu alijja mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga yalina tawhid wabula shaitaani yamuzanyisa yamulabbasa n'abeera nti mu kifo ky'okubeera nti akola Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala n'akola opposite n'agwa mu mazambi kati omuntu bw'amala okugwa mu zambi bw'afanga ezambi eryo talyenenyiza Allah subhanahu wa ta'ala alinawo ekimu ku bibiri kyagenda omukolera ezo omuntu ono ali musonyiwa bw'aliba ayagadde bw'aliba akoze oba tagenda kola ki tagenda kumusonyiwa ng'amala kugenda mu muliro ne bamunaazaako buki obukyafu bw'ezambi lino lye yakola banga lyenkana ki ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yakimanyi lwaki Allah tabaraka wa ta'ala yagamba lillahi maqalidu samawati wal ard Allah subhanahu wa ta'ala yayina ebipimo mu nsi ne mu ggulu yamanyi nti omuntu bw'akola zambi gundi ekibonerezo kyalyo mu muliro banga bweri lahu maqalidu samawati wal ard Allah subhanahu wa ta'ala yayina ebipimo ebyo yamanyi ezambi gundi gyenkanankana na ekibonerezo bwe kiti lahu maqalidu samawati wal ard kati omuntu yenna bw'agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala naafa nga teyeenenyezza mu shiriki ono ekibonerezo kye muliro ila al abadi bugenderevu n'obugenderevu forever omuntu yenna afa ng'agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala omuntu oyo tayinaayo ssuubi nti olunaku lumu aliva ki aliva muliro tewali ssuubi kasita omuntu oyo omuddu yenna afa nga abadde agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala naye nga teyeenenyezza zambi eyo tayinaayo ssuubi lyakuva muki omuliro wabula omuntu bw'afa ng'abadde ne la ilaha illa Allah ng'alina ezambi lye yakola
n'asanga ezzambi eryo teyali enenya mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala bw'aliba ayagadde, bw'aliba akoze ki agenda kusonyiwa omuntu ono. Bw'aliba tayagadde agenda kumala kukola ki kumubonereza, naye oluvannyuma lw'emyaka ye gy'aliba alabye egijja mu zambi eryo oba mu mazambi ge yakola, ajja kugibwamu ki mu muliro atwalibwe mu jjana. Kitegeere ashirik, ekiyitibwa shirik huwa an taj'ala lillahi nidda, okuteekawo bino bye mbadde njogera mu Luganda, kwe kuteekawo ekintu kyonna ku Allah subhanahu wa ta'ala, au sharika fi rububiyatihi, oba okuteekawo ekintu kyonna mu bulezi. Tawhidi twagamba ziri mmeka? Wasma'u wasifat, waliyo bbiri, waliyo tawhidi endala bbiri. Tawhidi esooka tawhidi ar-rububiyya. Ar-rububiyya, rububiyya kitegeeza ati kiva mu rabb, kiva mu rabb, obulezi, obulabirizi. Buli lwolabirira ekintu oba rabbu waakyo, mathalan singa oli abuuza timanyi rabbu hadha albayt, ani nannyini nnyumba eno, ani alina obuvunaanyizibwa ku nnyumba eno, so kati oba tomubuuza bulezi bwa Allah tabaraka wa ta'ala, oba omubuuza bulabirizi, kulabirira, ku caringa abantu ababeeramu, ani abafuga, ekyo kyoba otegeeza. Fama bw'ogamba man rabba hadha albayt, ng'osonze ku Kaaba, oba otegeeza ani? Allah tabaraka wa ta'ala. Kati ebika bya tawhidi biri bitaano nga Sheikh Muhammad Sharif bwe yagamba, nabibasomesaako naye kiyinza okuba nga mwaka n'okusoma. Ar-rububiyya bwe bulezi yewedde, eyo abantu abasinga obungi tebagikaayanamu, tewaliwo problemu mweyo. N'omusajja asamira agamba nti bwe biba bimulemeredde, agamba kati osigadde ku bwaki ku bwa Katonda. Otegeera, which means kati ye kati talina mukono bimulemeredde, naga kati osigadde ku bwaki ku bwa Katonda, Rabb. Ekyo kyekitegeeza. Era ye Rabbul Alamin, yenna nnyini kulabirira byonna byolaba ne byotalaba, byomanyi ne bitakola ki. Ekisingira ddala okwewuunyisa nti ku ntonda ya Allah subhanahu wa ta'ala yatonda ebintu nga biri peya, ekisajja naki n'akola nti ekisajja kirina kwegatta naki bisobole okuzaala. Sisimu y'omuntu nga bw'ogiraba ye akakasiisi kamunyeera akasemberayo ddala ki, anti nako kalina kwegatta naki kamunyeera akasajja, kalina kwegatta ne kamunyeera kati akakazi ne bisobola okukola okuzaala. Kati eyo Rabb buli omu agikkiriza, n'abakafiri b'e Makka baali bitukola ki. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba la in sa'altahu man khalaqa as-samawati wal ardi la yaqulanna Allah. Tewali muntu agamba nti nno gundi eyantonda. Otegeera, okujjako bano abaawano abasiru baawano tebayigiriza abaana ddiini, bagirawo ddala ekigambo ekitegeeza butonzi. Era omwana aba amanyi nti omutonzi we ye taata we oba maama we, taata we ne maama we. Kitegeerekeka. Fa amma n'omuntu ali eyo waggulu, manya mu kyalo eyo wansi eyo nga tamanyi ki,
naye amanyi nti waggulu eyo ewali ki omutonzi. Olumu nabbi sallallahu alaihi wasallam yabuuza omuwala nga muzaala muddu omukazi yali muddugavu, n'amugamba nti ani yakutonda? N'agamba Allah eyantonda. Yali luddawa? N'agamba beera waggulu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti yateebwe tasaanidde kubeera mubati mubadde, gamba obuddu bumuweddeko, takyali muddu kati ate kubeera muddu wa Allah subhanahu, kubanga amanyi ki amanyi Allah subhanahu wa ta'ala yamutonda, ate amanyi n'okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala ali mu ggulu. N'olwekyo eyo tawhid rububiyya. At-tawhid al-uluhiyya yesingira ddala okubeerako obuzibu. Al-uluhiyya kiva mu ilahi, okusinzibwa. Al-uluhiyya tawhidi ey'okusinza. Kati abantu abasinga obungi bakkiriza nti Allah ye mutonzi waabwe. Ekiwulira? Bakkiriza nti Allah yakola byonna okusinziira ku nsinga bwetambula nakinaki. Olumu myaka nga ndowooza 7 ba 10 olwo program ebeera ku BBC 1 ya Dimbobbi, David Dimbobbi, nga bakubaganya ku birowoozo by'amadiini. Kati nga mwalimu abatakkiririza mu kubaawo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tebakkiririza mu kubeera nti bakkiriza balowooza nti ebintu byonna byekola nga bwe byagala. Kati nga omusajja yali atudde kumpi n'omukyala agamba nti teri Katonda, ebintu byonna byakola ki. Kati yasitula bw'ati entebe ye n'agiteeka ku kigere ky'omukazi n'atuula. Oh my God! Namugamba kikyogambye. Simanyi oba yali musiraamu oba yali musiraamu, naye kugamba kakodyo ke yamukola kaali ka kika kya waggulu. Namugamba kikyogambye kyati ekigambo twakimanyira bumanyizi biki. Naye awo we wali obuzibu ku kusinzibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati abantu abasinga obungi bateekawo ebintu ebirala bye basinza nga babigasse ku Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu abasinga obungi bayinayo ebintu ebirala bye bagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kati tawhid al-uluhiyya niwabeerawo at-tawhid al-asma'u was-sifatihi, asma'ihi was-sifatihi, okuwawula Allah subhanahu wa ta'ala mu mannya ge ne. Kati otwawula Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ayina amannya nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ayina amannya 99, oyo yenna agakwata n'abeera ng'asobola okugamba agakwata mu mutwe, n'asobola okubeera nga ogamba agasaabizisa. Allah subhanahu wa ta'ala yeeyama omuntu oyo okumukola ki, okumuwejjana. Ate omuntu yenna atasabisa mannya ge la hawla wala quwwata illa billah. Yagamba inna alladhina yulhiduna fi asma'i, abo abatansabisa mannya gange abateekerateekera bibonerezo ate si ebyangu. Yagamba lahum adhabun alim, bayina ebibonerezo ebiruma ebikakali bwe tuba tumusabiriza mannya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kati ezo tawhid ezisinga okumanyika. Wabeerawo توحيد الحاكمية، يعني التحكيم بما أنزل الله، حاكمية من الحكم، وقواول الله سبحانه وتعالى مبولام الزبوي نغو يسالو. قد
eyo tawhidi bangi bagiwakanya lwaki nti okulamula kwa Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yalamula kulimu okuyiwa omusaayi kulimu okuyiwa omusaayi kulimu okufiirwa obulamu wasinga obungi bagamba eyo tawhidi teriiyo eyo tawhidi takola ki teriiyo era nga bagamba nti tawhidi ziri ssatu nga bagamba nti توحيد الحاكمية يعني التحكيم بما أنزل الله وكراملا إن الله سبحانه وتعالى ويراملا تريو تينجد متوحيد الألوهية توحيد يسمى التوحيد المتابعة تباع وقبررة التوحيد المتابعة التوحيد يوكبيرانغا tugoberera nabbi sallallahu alaihi wasallama mu buli kiyajja nakyo kitegerekyo kati okugoberera sallallahu alaihi wasallama mu buli kyeyigiriza ne tukikola nga bwe yakiyigiriza neeyo abantu bangi abagiwakanya nti nayo tekola ki nayo teriiwo tabaa tawhid almutabaa kugoberera nabbi sallallahu alaihi wasallama mu buli kyeyajja nakyo mu buli kyeyakola kati omulimo ng'omulimo tegubeera mulimo mutuufu okujja nga buliko obukwakkulizo bubiri twabyogerako emabega nga akasookera ddala bwali baddenga busatu akasooka kateekwa buteekwa ku buli mulimo ku buli kintu kyonna oteekwa kubeera musiraamu okubeera nti kyogenda okukola kirimu amakulu kitegerekeke oteekwa kubeera musiraamu osobole okubeera nti kyogenda okukola kiyitibwa ekyamakulu kekali badde akakwakkuliza akasooka naye akakwakkulizo nga ddala oledi oli musiraamu akasooka al-ikhlaasu lillah okukola kyonna kyogenda okukola ng'okikola kulwa Allah subhanahu wa ta'ala ekyokubiri al-mutabaa okukikolera ku ndagiriro ya nabbi sallallahu alaihi wasallama nga bwe yakiragirira nga bwe yakiyigiriza okukikola ebyo bw'obikola ku mulimo guba mulimo omutuufu buli mulimo omutuufu guba mulimo mulungi so si buli mulimo omulungi nti guba mulimo omutuufu kitegerekeze kati nfunye endowooza nti oba tujja kuddayo mabega tujje nga tutambula butambuzi nga tusookedde mu tawhidi naye tawhidi twamusoma lwakuba nti wayiseewo ebbanga nga tusoma tawhidi olwaki twabadde twesibye nnyo ku Nawawi fota hadith nga gye tukyatambula nayo naye insha allahu taala nfunye ekirowoozo tuyinza okuba nga bino bye twogerako nga twalibadde twabyogerako dda nga kugamba tubirivansinge tuddemu tubirivayizinge mu tawhidi nga tugenda mu maaso ne shiriki emirimu gyonna kasita ekintu kyonna okiteekamu ashiriku kasita okiteekamu okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala ekintu ekyo kiba kyonoonese bwe guba mulimo guba gukoze eki guba gufudde nga tegukyaliwo nga tegukyakola ki nga tegukyaliwo lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yayogera ku bannabbi n'agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala buli nabbi yenna gwe yatumanga yamutumanga wakwawula Allah subhanahu wa ta'ala Allah yagamba mu surata al-Araf aya 5:9 lakad arsalna ila nuha mazima ddala natuma eri nabbi Nuh ila qaumihi nga mutumye eri abantu be faqala n'abagamba ya qaumi abange bantu bange ibudullaha
musinze katonda yekka musinze Allah yekka ma lakum min ilahi ghayruhu temumuteekangako ekisinzibwa kyonna ekirala ekitaliye n'abagamba nti inni akhaafu alaykum mazima nze mbatiisa inni akhaafu alaykum mazima nze mbatiisa adhaaba yawmin azim mbatiisa ebibonerezo eby'olunaku lw'enkomerero. Araf aya 5:9 lakad arsalna nuha ila qaumihi nasindika nuhu alayhi salam eri abantu be faqala ya qaumi nagamba abantu bange ibudu llaha mubeerenga musinza Allah subhanahu wa ta'ala ma lakum min ilahin ghayruhu temuddirayo ekintu kyonna nemukiteeka ku Allah subhanahu wa ta'ala inni akhafu alaykum adhaban yawmin azim mazima nze mbatiisa okubeeranga mujja kufuna ebibonerezo oba mbatiisa olunaku olw'ebibonerezo ebinene nnyo. Nabbi Nuhu alayhi salam olubereberye lwe waaliwo emirembe 10 waaliwo emirembe 10 nga Ibn Abbas radiyallahu anhu yagamba 10 kurun emirembe 10 olubereberye lwa Nabbi Nuhu alayhi salam okuviira ddala ku Adam then mutabani wa Adam Nabbi Sus then Nabbi Idris alayhi salam kati oluvannyuma lwa Idris ne wabeera nti abantu baatandika okugenda nga boonooneka nga bayingira mu shiriki. Kyajja kitya? Idris alayhi salam yali ayina muganda we n'omwana wa taata we omuto ne bakwano baawe basatu, muganda we n'omwana wa taata we omuto ne bakwano baawe basatu. Be bantu bameka? Bantu bataano. Yagusa, Yauka, Nasra, nani Udda, ne Yauka, ne Nasra, ne Yagusa. Okutaanani. Kati abantu abo baali basinza Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okumusinza. Surati Nuh latadharanna alihatakum bali bagamba la tadharanna alihatakum temuleka bakatonda bammwe latadharunna Udda wa Suwa wa Yauka wa Yagusa wa Nasra. Kati bali basinza Allah subhanahu wa ta'ala naye babiri kubo baali baganda bannabi Idris, basatu kubo nga bamukwano. Kati mukusinza Allah subhanahu wa ta'ala kubasinza Allah subhanahu wa ta'ala shaitan Iblis yasala amagezi abantu bano bwe bamala okufa ne baggwawo abo abataano Nabi Idris alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala yamusitula nga bwe yasitula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'amutwala wa amulage ku byamagero bye kugamba akowoola abantu ng'abakowoolera alal bayina. Tegeera kati Nabi Idris bw'atuuka waggulu n'agamba ya Rabbi njagala kulambula ne kujjana. Kati Idris akira tazeemera waggulu. Idris ng'alemerayo agamba ya Rabbi funye obuzibu bungi mu bantu siddayo wansi. Kati Allah subhanahu wa ta'ala n'amugamba yaa Idris mu nkola gye nateekateekamu ebintu nti ejjana teyingirwa muntu mulamu okujjako ng'amaze kubeera mulamu n'afa then nakola okukkakkana nga Allah subhanahu wa ta'ala amujjiddemu eyo omuki omwoyo n'abeerayo n'atadda teyadda. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti warafa'nahu makanan aliyyan twamusitula mu kifo
ekyawaggulu okiwulira kugamba Allah subhanahu wa ta'ala n'akimuwa Allah n'akimuwa kati bano abantu be yalekawo wansi eno baganda be ababiri nabano abasajja mikwano gy'abaganda be ababiri be bantu bataano baali bakennyo Allah subhanahu wa ta'ala era baatwala omulimu gwa Idirisa mu maaso naye bwe baamala okufa ne baggwawo Sheitaani yajja n'akatiba kapya yajja n'enkuba nga mpya bulijjo Sheitaani ye kyekola kiki kukubuzaabuza kukuzanyira ku bwongo nekubuzaabuza nekugjaku kino kyobadde oteeka okukola n'okireka yo nekulaga ekirala nga bwe yagamba Adamu alayhi salam ne Hawa yagamba nti manahakuma rabbukuma antilkuma sajara Allah teyabagaana kusembera ku muti ogwo wabula lwa bintu bibiri okujjako nga mugenda kubeera bamalayika awo okubeera nga mugenda kubeera kuganga timugenda kufa ekyabaganyisa ku muti ogwo kubeera nti bwe munaalya ku muti mugenda kola mugenda kubeera bamalayika ekyabaganyisa ng'eringa egamba nti Allah yalimba ali Adamu ne mukyala we tegerekeka kati Allah kubanga oli wagamba nti ekyamuganyisiza okugamba bwatyo lwa nsonga bweti ne bweti ne bweti kyakitegeeza nti oli byeyakugambye byabadde biki bya bulimba kati yatemerera Allah subhanahu wa ta'ala nti ekyamuganyisa okubeera nti temugenda temusembereza muti ogwo lwa bintu ebi bibiri okubeera nga temufuuka bamalayika ekyokubiri nti bwemunasemberera omuti ogwo oba ne mulyako ku muti ogwo mujja kubeerawo forever ne baguyaguya ne balimbalimba ne basemberera omuti buli baalinga bambadde ne batandika okubeera nti obwereere bwabwe bulabise esegera kati Sheitaani bwete bwefaanana bulijjo erimba bulimbi kati abantu bano abataano bwe baamala okuva ne baggwawo Sheitaani yajja eri abantu abo bano babadde bawangalire mu community ne bagamba nti abantu bano babadde balongoofu kyemba mukola ku bantu bano mubateerewo okugamba like a post akalaga nti kino kibadde kifo kya gundi 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 bano bameka abataano kati after period yakomawo n'enkuba mpya ne bagamba nti lwaki tebumabumba mu ebibumbe mukimanyi nti Sheitaani esobola okujja ng'omuntu Sheitaani esobola okujja nga yeefaananyiriza nga muntu ne mwogera nayo naye nga Sheitaani yennyini ekyokulabirako ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga Abakuraishi bateesa okutta Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu lukiiko lwe waliyise akakiiko nga tekayinza kuyingiramu muntu mulala gwe batamanyi kati masala nga prime minister bw'aba alina akakiiko ka defense otegeera kati bakayita batya cobra meeting kati cobra meeting tetuula okujjako eyina bamemba baako abakugu abayitirivu otegeera kati bagenda okulaba olwo sheekh atudde sajja mukulu nebagamba ye sheekh gwe ate oli waawo buli kirowoozo kye baleetanga ng'akigaana buli kirowoozo kye baleetanga ng'akigaana okutuusa Abu Jahali bwe yagamba nti nze kyendaba tukuŋŋaanye abantu okuva mu buli kika omuvubuka omu mu buli kika omuvubuka omu kati omuvubuka oyo bonna tubakuŋŋaanye omulundi gumu bonna bajja kugwa ku Muhammad omulundi gumu bamutta omulundi ki singa tubadde abantu 10 katutema nasa
fena tuyinza omutima omulundi ogumu shaitaani negamba ekyo kyennyini kyemuba mukola ki kyetuba tukola ekyo aba sheekh anta bilisaini wesi tukumanyi wano naye buli kirowoozo kigaana naye ate kiriwo kikkiriza naganze nvudde najid sheekh mina najid ye riyadhi wa saidi za south eastern ya Saudi Arabia yagamba nti yavudde najid bwe baali ekyokutta kubanga batta la ilaha illa okujjawo la ilaha illa allah shaitan teyagalya ddala la ilaha illa allah kyovulaba nga egazi nedduka negenda mayiro nga 3 ngenda evaamu n'amaloboozi emabega kati nga egenda yeeyononera egenda edduka kati nebagamba lwaki temubateerawo ebifaananyi byabwe lwaki bano temubateekerawo ebifaananyi byabwe ne bakigula kati bwe bakigula ne babateerawo ebifaananyi byabwe ne babavumbamu ebivumbi ekyokulabirako singa kati ogenda wali ku Parliament Square abantu babeeraawo oli nakuba ekifaananyi nono nakuba era toyinza kubagamba nti bakisinza era nabo tebagamba nti bakola ki naye after centuries kati ono akubye ekifaananyi akikuba kugenda kulaga beewaabwe nti ddala nabadde Bungereza kati oluvannyuma lwekyo mutabani we ajja kukiraganga bazzukulu boono taata wange yaliwa kati shaitaani yobwe tebwekola tekujjira mulundi gumu ekujjira mu feezezi kuba ekifaananyi omala okuba ekifaananyi ng'okiteekaawo ng'ekomawo oluvannyuma lw'ebbanga ng'egamba nti omanyi taata lwaki yakuba ekifaananyi kino ono musajja yali musajja mulongoofu nnyo buli onoosabanga nga oyisira mu kifaananyi kino oba okikiisingako awo agenda kuwa byonna byoyagala okusaba ku kwonna kugenda kukola ki ekivaamu ng'ekyusa tana ekugamba nti ono yennyini gw'oba osaba bwetyo bwe yakola ku bantu bamulembe gwa nabbi Nuuhu naye agambe nti zaali generations 10 ezaali zikoze eki ziyiseewo kati abantu bano 5 ne bababumbamu ebifaananyi ne babiteekaawo ne bibeerawo mu bifo byabwe mu masinzizo gaabwe mwe baatuulanga kitegeera naye oli yasooka kugamba nti lwaki tebateekawo symbols tebabateerawo symbol step n'egivaako kati bano emala ebbanga jjukira nti baali bawangaala nnyo abo ne bajjawo bwe bamala okuggwawo ngenda ku step endala kati ne babateerawo ebifaananyi kati ebifaananyi ne bibeeraawo okutuusa lwe yabaleetera ekirowoozo nti bajjajjaabwe baasabanga nga bayitira muki bana abasajja abalongoofu kati ekyavaamu bajjajjaabwe bano ne basaba nga bayitira mu bana abasajja abalongoofu ekyavaamu ne bagaa nti bali bafudde baweddewo generation ekoze eki eweddewo kati bano abaliwo tebamanyi kiki ddala ekituufu lwaki bateekawo ebifaananyi bino ne bagamba nti baasabanga bino byennyini kati nabbi Nuuhu agenda okujja nga abantu bagundiira ddadda ku biki ku bifaananyi bino ku masanamu gano ge bateekawo nga bagundiira dda nga babinywererako ddala kati masala singa omuntu omugamba nti nno omuganda singa omugamba nti omuntu bw'afa tebamwabiza lumbe alabanga ggwe aliko eddalu ekitegeera alabanga ggwe aliko eddalu agudde eddalu lwaki kubanga generations and generations bazze bakola bwe batyo bazze bakola bwe batyo kati Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba mu surati Nuuhu Nuuhu bw'atandika okukoola abantu ne bagamba nti waqaalu abamu mu bo baagamba la tadharunna alihatakum temulekera ddala okusinza bakatonda bamwe be mubadde musinza
wala tazarunna wadda omu ku bali abataano ye wadda oba yali badde waddu kubanga erinnya lyonna mu Luwarabu libeera lyaki yadhumma wala suwaa ne suwaa naye temukolaki temumuleka okumuvaako okubeera nga mumusinza wala yaguutha ne yaguutha temumuvaako okubeera nga mumusinza wa yauuqa ne yauuqa temuvaako okubeera nga mumusinza wa nasra ne nasra naye temuvaako okubeera nga mumusinza kati statement eddako ya nabbi Nuh alayhi salam n'agamba nti wakad adallu kathiira ayi Allah wange yali yajja complaininga abayise naye abantu bakoze iki baganidde okuva ku bino n'agamba wakad adallu kathiira mazima babuzizza abantu bangi bano ebisinzibwa bino bye baali bataddewo n'agamba wala tazidu zalimina illa dalala naye abantu aboononefu abalyazaamaanyi beeyongera bweyongezi gamba buli kaseera bakola ti beeyongera kweyongera kugenda mu kubula n'olwekyo omuntu yenna agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kumusonyiwa singa afa nga teyeenenyezza kyakugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri, singa omuntu abadde ne tawhid naafa ng'ayina amazambi ge yakola gali wakati we ne Allah subhanahu wa ta'ala oba gali wakati we n'abantu, Allah subhanahu wa ta'ala bw'aliba ayagadde omuntu oyo agenda kola ki? Agenda kumusonyiwa. Bw'aliba tayagadde agenda kumala kumunaazaako amazambi gano ge yakola ki? Naye nga tamunaazaako na mafuta oba naki, wabula omuntu agenda kubeera nga onaazibwako n'amazzi manya na muliro. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'u wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Surati Nisa aya 10:16. Oyo yenna agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala akola shirik. Omuntu yenna akola shiriki twamwogeddeko bingi nnyo ebikolebwamu shiriki. Oyinza okwesanga nga tewali lujja lwa muganda okujjako nga luliko omwetango mugumanyi twagunyanga ng'eddagala naye abaganda bagukozesanga mbu gwe gutangira ebizibu. Omwetango nti gwe gutangira ki? Kati inna Allaha oyinza okusanga nga omuntu agenda we batunda ebyawongo n'agula akatunda akakalu, kasobola okugenda kale ye n'akanoga, naye akatunda akakalu n'akateeka wansi w'omudaala gwe oba mu dduuka lye n'agamba nti asunde nnyo, kyebaba bakayita katunda nnyo. Naye tunuulira entegeera y'omuntu ono, tunuulira entegeera y'omuntu ono. Gaba Allah kyagamba nti omuntu akola shiriki fakad dhalla dhalalan ba'ida, aba ali mu buze obwewala ennyo. Akantu k'ogenze n'ogula akakalu, gw'okajja eri owooli akakola ki? Akatunda n'okaleeta n'okateeka mu dduuka lye ate kakukolere ebyamagero. Otuulira nga entegeera neewunzifu kabisa nga neewunzifu nnyo. Tunuulira Allah subhanahu wa ta'ala singa akugabirira abaana babiri, oyina Fawzan, oyina Abdurrahman, oyina n'abalala, Allah n'akugabirira ati abaana babiri, n'osukkulumya nnyo abaana bano ababiri, nga ne bwe bakaaba gw'obasirisa
ne bwe beeyonoonera go bakola ki gw'olina okubalongoosa ne bw'oba temutaddeyo boto mukaba tasobola kikola ki ne bw'oba temutaddeyo bbeere mukaba tajja kugamba nti ebbeere likola ki niyagala kuyonka alina kaaba bukaabi gw'omulowooleza naye n'ogamba nti ono ebizibu ajjawo ebizibu aleeta ebizibu otegeera era omuntu bw'alwala skin disease ne bagamba nti abalongo bakola ki bamwokya omuntu alina abalongo abaana ababiri abeeranga ku bunkenke ne bwe bakula ne bafuuka abasajja bakulu baba bakyasobola okukola bagamba ntegeera enneesulifu kyaisamye tukwata netusulika netuwunzika bweti amagezi tegakyatambula gatekedde okukola ki tambula kutulira omwana ono gw'oyamba mu buli kimu gw'oyamba mu buli kimu kati gwajja mu famire oba tokyali taata tuli gwe taata kati gwe taata naye omwana yono bwajja mu famire abaana bano bajja mu famire ofuuse Saalongo maama abadde ayitibwa maama afuuka ki afuuka Naalongo takyali maama era kati bingi nnyo byabadde asobola oli okukola nga maama byatasobola kati kola ki kola kubanga ali ki ali Naalongo okiraba taata bingi nnyo kati byatakyasobola kukola byabadde akola luli kubanga Saalongo tuwulira amagezi omuntu ategeera bwakola ki bwawunzika amagezi Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba nti aman yushriku billah faqad dhalla dhalalan ba'ida omuntu yenna agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu aba abuze olubula olwa waggulu ennyo olwewala so olwa waggulu olwewala ennyo gamba atalina na yutan talinayo yutan akute wanuwe yokka kasoogata ku Allah subhanahu wa ta'ala toyinayo yutan okujjako lw'onoobeera nga okoze tawuba n'ova ku shiriki abaana ne babakyusa bano abaddibwako abalongo ne babayita bakigongo sikyekyo abalala abaddibwako ne babayita bakizza abalala abaddibwako ne babayita bakaggwa gamba famire yonna neefuna obuzibu lw'abaana bati kati bwetyo sheitaani bwetukola netuwunzika omuntu n'afa ng'akakasa nti abaana bano ababiri balina obuzibu basobola okuleeta era bw'oba totuukiriza bigendererwa byabwe ogenda kubeera mu buki bw'ofa ne aqiida bwetyo bw'ofa ng'olina obuzibu mu mutima bwe butyo kiba kitegeeza nti ogenda kubeera mu muliro forever ogenda kubeera muki basahaba bazaalanga abaana babiri okiwulira tebalinawo na kintu kyonna kyebakolanga tebalinawo kintu kyonna kyebakolanga n'olwekyo omuntu yenna agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala akola shirik n'agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala shirika ow'ekika kyonna fakad dhalla dhalalan ba'ida aba abuze olubulo lwati olwewala ennyo lutaliko yutan wabula ddi lwayinza okukola yutani intaaba wa aslaha bweyeerongoosa bwakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala neyeenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala n'amanya nti bano abaana bazadde ababiri just baana nga kyengera Allah yakikoze eki yakimuwadde okuzaala abaana ababiri era mbakubiriza mu abakyalinayo Charles bwe muba muzaddeyo abaana ababiri batuuma amannya aga bulijjo tobatuuma na nakato na babiri na nakato oba waswa nakato wasa nakato no batuuma amannya aga bulijjo baana bo lwaki weeteeka ku buzibu lwaki weeteeka ku buzibu abaana ne batukukyusisa everything ebibadde bitambula saawa kati nga otandika okutambula n'embaliga eno tolinnyayo eno togendayo anti oli Saalongo kitegeera kati man yushiriku billah wa man yushiriku billah
omuntu yenna agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala akola shiriki ewabika byonna oliko twalabye okugira ekintu n'okiteekawo mu butuufu mu bugondi yakyo kyonna obeera nga tosinza oba okuddira ekitonde n'okiwa obumu ku buvunaanyizibwa bwa Allah subhanahu wa ta'ala obuvunaanyizibwa obwo nga bweyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala ng'okusaba omulongoofu du'a salihina nga bali bwe tulabye latadharunna alihatakum temulekera ddala bakatonda bammwe mbadde musaba kati omuntu oyo ayeyogera ayinza okuba nga ayogera naye nga shayitaani yeekola yeriko ayogere bw'ati n'olwekyo oyo yenna afa nga akoze shiriki nga teyeenenyeza mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala omuntu oyo tagenda kufuna essanyu n'akatono tagenda kufuna mirembe n'akatono tagenda kubeera na mirembe oluvannyuma w'okufa kwe wabula oyo yenna yeenenya mu shiriki yenna njukira edda nga tuba tugenda ku luzzi tugenda ku luzzi tusamba omupiira gwaffe ogw'ebyayi tusamba omupiira tugenda okujjukira bwe tuti ng'enjuba ekoze eki oli maama twamuleka akoze eki alinze mazzi afumbe tugenze tusambye omupiira ali kyetukola tusiba ebisubi timaama nkoze eki maama nkusibidde wano ng'owandulako maama nkusibidde wano ng'oddamu ng'omyumyula etutuuka eka ne bakuba kibooko bagamba leero tebyakoze eki leero tebyakoze ne oshiriki yenye epiwa nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba man aqada uqdatan onye nasi wekifundika fadasata fiha fakad sahara fakad ashraka kati aba akoze shiriki zagera sala Allah subhanahu wa ta'ala sonyiwe naye nga omuntu yenna agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala akola shiriki mu buli shiriki yenna bw'abazze oba oyina obuzibu okwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala oyo eshiriki akbar ajirawo ddala shiriki akbar ajirawo ddala tawhid ajirawo ddala obusiraamu ajirawo ddala shahada nosigala ng'oyambadde ekanzu nosigala ng'osala esola ttaano naye olw'okuba oyina shiriki gw'okola omunene oyina akati ak'emikisa oyina enjala za namunye enjala z'akamunye oyina ebyoya by'ebinyonyi mu nsawo oyina amayanza amakalu mu nsawo zo ebyo byonna bw'oba obikola ne bw'oba osala eswala ttaano ne bw'oba okola hijja buli mwaka ne bw'oba byonna ebyobusiraamu ng'obikola naye ng'okyalina endowooza ezo obeera mushiriku billah obeera ogatta ku Allah subhanahu wa ta'ala nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba toman yushrik billah omuntu yenna agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu kyonna mu biri byetwogeddeko ne byetutamanyi kasita kibeera nga kukisaba oba kukiwa buvunaanyizibwa mu buvunaanyizibwa bwani bwa Allah subhanahu wa ta'ala ekintu ekyo n'okiteekako okwesigamirako oba okoze shiriki ku Allah subhanahu wa ta'ala oba ogasse ekintu ekyo ku Allah subhanahu wa ta'ala omuntu yenna afa man yushriku billah omuntu yenna agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala fakaannama harra min as-sama omuntu oyo abeeranga akasukiddwa okuva waggulu bw'akasukibwa okuva waggulu fatahatfuhu at-tayr ebinyonyi bitandika okugenda nga bikola bimugabanako au tahawi bihi rihun fi makani sahik oba empewo nezimufuwala eyo gamba naagwa eyo mu mpompogoma kyekyokulabirako Allah subhanahu wa ta'ala kyeyakola gamba kyeyatuwa nti omuntu yenna agatta addira ekintu kyonna n'akiwa obuvunaanyizibwa bwa Allah subhanahu wa ta'ala obumu oba bwonna Allah tayagala kutoola ku buvunaanyizibwa bwe wadde kati akenkana ng'olwala luno
tayagala kasito kikola fakad ashrakta oba ogasse ku Allah subhanahu wa ta'ala waman yushriku billah oyo yenna agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala fakaannama kharra min as-sama abanga omuntu akasukiddwa okuva waggulu fatahatfuhu at-tayru n'abeera kyagenda abojjebwako aliibwako ng'aliibwako ebinyonyi au tahawi bihi rihu fi makani sahiq oba empewo nezimutwala eyo ebuziba nezimusuula eyo surat hajji aya 31 waqala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti walaqad uhiya ilayka وإلى الذين من قبلك فإن أشركت فيحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين سورة الزمر nti nakuwa obubaka gwe nabo abakulembera abaaliwo olubereberye la in ashrakta singa munaba mungasseeko oba ongasseeko ekintu kyonna la yahbitanna amaluka wala takunanna min alkhasirin era ojja kubeera emirimu gyo gyonna gyokoze ojja kubeera nga gisazibwamu olusazibwa y'obutasigalawo kantu konna era wala takunanna min alkhasirin ojja kubeera mu bantu abafaafaaganiddwa zumara 65 nsuubira nga bijja kumala insha allahu taala